ja mu lukiiko olwakitibwa chairman w'L1 mwami Amuli Wagaba. Ndese bamaze okuyigiriza eŋŋamba nti akatatya mukama waago kwe kutuuka leeti. Bwe muba baakunsonyiwa nsonga nzibategeezezza ezintuusizza leeti. Nsaba kwetonda ewaffe mu Buganda bwe baba bakuyise n'otuuka leeti osirikiranga ddala bakitukuutira nti bw'otandika okwogera oyinza okwogera ebyayogeddwa edda. Era olunaku lwaleero ku nsonga eri mutiro gye mpuliriza era mukama wange gye yantegeeza mu bbaluwa gye yampandikiranga Ssaabagabo ng'ekwata ku by'ettaka ery'ekitundu mwe tuli ery'omugenzi Kabuusu. Mbadde nsobola okubaako bye njogera naye okuva bwe saatandise olukiiko nga lutandika sirina kye nnyinza kukomentingako okuggyako okwogera ekitono ku kyempuliddeko. Kyempuliddeko nga boogera ku by'obwannannyini ettaka lino nammwe mubyewuliriddeko. Omukulu omu atuleetedde ebiwandiiko ebigenda okusomebwa era bwe tugenda biwuliriza, ate n'omukulu ayogeddeko nga ndi wano yeeyisaani njogera Luganda yeeyisaani kimutandise kulooka kya Luzungu kya Luganda kayungirizi si bwe kiri teyeeyise bweyisi naye ye kayungirizi ali wakati waffe ne bannannyini ttaka. Ku kyempuliddeko nga bakubiriza okuteekawo olutindo wakati we ne bannannyini ttaka nga ye yennyini yajja okubatuusaawa ewannannyini ttaka sobole okutereeza obwannannyini bwaki bw'ettaka. Ssebo ekyo tukisanyukidde naye nga kyensinza okuwuliramu bwe mbadde wano mukama wange ng'abatuuze bagamba mutusasulaani gwe tutamanyi. N'obuwomefu bungi tusebo kayungirizi nange ntuusa okusaba kwange mutuddizeeyo amawulire. Abantu bano bandabikira baagala okusasula butusuulu ate n'okwegula, naye ng'ekizibu kiri eki nze ku lwange kyentegeddemu ekikyali wakati awo baagala okulaba ku bannannyini ttaka tusaba nange nalibadde emabega waakyo tebo mukama wange nga bakama baffe abo kyamaani akola enteekateeka ndowooza ku olwo n'abantu abazze olwaleero nsuubira bajja kukola ki bajja kusingako obungi. Tebo yogerako nabo naawe obiwulidde ebibadde mu lukiiko nga batuuze basaba muggyeko gye bali babalabe. Sijja kuteekawo kiri nti abaabaguze ettaka bajje baba banjulire, ekyo simanyi bwe banaabitambuza, naye nga bo kati abatulimu bo ng'abatuuze basaba bajjeko mu lukuŋŋaana nga luno eyanjuli eri abatuuze nabo babalabeko. Mu Bwakabaka wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, bino eby'ettaka bingi era naye abirimu
era abimanyi. Naye ng'anaze ettaka bwe zibaawo tewabeerawo okulaakulana nimbi. Olwa Uganda yaffe okutulimbalimba amateeka naye nga tegaliimu. Ne bwe tunaabikula obutabo bwonna ne tubujjayo ne bwe twezizise naye omwaku tosinga musango. Bannaffe bali mu makomera tebalina musango be baba basiba naye ng'amateeka abamukulu Sseggona bagabikula Ab'Erias Lukwago bagabikula ne babalemerayo naye nga tebalina musango. Kitalo nnyo. Anti era yabadde alwanirira omusibe naye bamusibye kulwanirira musibe. Tetulina mateeka. Naye nze nazze kuno ffenna emyaka gye tulina nga bajjajjaffe bawa obusuulu. Si bwe kiri? Naye nga omuntu omanya nti lino ettaka ndi ku lya Kabaka, lino ndi ku lya gavumenti ya wakati. Naye kati essaawa eno abantu tebamanyi ettaka tuli ku lyani, babadde bakimanyi bali ku lya Kabuusu, kati ate essaawa eno abantu be banjula bannannyini ttaka balingana musanvu. Abatannaba kukuba lukuŋŋaana mu bantu kubagamba nti nze ntwala paati bweti, nze yange yeeno, tebabamanyi. Nze omwami oli abantu bayogeddeko abeewa mwami Nyeyika omugenzi. Chairman nkimanyi nti omumanyi omwami oyo ne mukyala we yakafa twakamukiisa ettoolo. Naye omwami oyo yafa ebbanga ddene. Ne chairman nkimanyi nti omwami oyo yawaako ku busuulu ewa Kabuusu era abadde abulina. Naye twatuuka ewa mwami Bemba, olunaku lwe mwajja chairman abaana ne babagoba era nali nabo ne bagoba bannannyini ttaka. Ne babagamba tetubamanyi. Era ne bagamba chairman tetugenda okukola katugende tutunule, bwe tunaaba tukakasizza nti be bannannyini ttaka tetujja banoonya. Naye ate bo baleme kutunoonya nga tetunnamanya nti be bo. Abaana ne bagenda ne bakola lisaaki yaabwe, ne bagenda ne babikula okukakana ne bazuula ekyapa ani nannyini kyo we batudde. Ne bampita ne tugenda ewa mwami Bemba ku woofiisi ye. Olwatuukayo mwami Bemba ssente ze baayogera amazima gennyini nga zitwala yiika emu ne disimoolu 86 kwe batudde. Abaana ne bagamba tukoze tutya okukakkana kuba yababalira $2.5 buli disimoolu. Ekituufu bw'obeera nga oyina 150 nga bakubaze $2.5 150 erimu kale tubale disimoolu 12 naye bamundowooza nga disimoolu 10.1. Kati ogenda okulaba nga nannyini ttaka poloti yagitutte nga tolina nakyosigaza. Naye ffe twakula emyaka sirina mingi nina mitono era ne kati tuba obusuulu tuli ku ttaka lya Kabaka. Naye nga tukimanyi nti bwe atudde ku kibanja olina okuwa obusuulu bwa ssente bweziti bwo nga we buli mu mateeka. Naye kati essaawa eno obusuulu tebukyali mateeka. Bwe mba ntunda poloti yange ne ŋŋenda ewa nannyini ttaka nze angerekera byange n'oli n'amugerekera bibye, kati tulinganga abagamba nti ettaka baba batuguza buguza buli omu mu bbeeyi ye. Kati kyekiraga nti amateeka tetukyalina mu Uganda. Olaba bakwata n'empologoma mu kamwa. Kibi nnyo. Naye chairman kyembadde nsaba abatuuze baffe ku lw'obulungi bwabwe, badde nsaba bannannyini ttaka babayite bateekewo n'omutemwa omutuufu. Omuntu gw'alina okusasula nti obusuulu omuntu olina kusasula ssente bweziti omwaka. Ne sijja kubanga nze ngenda ku woofiisi nti kwesasula obukadde 5 gw'ate sasula 3. Tubeera ng'abagenzi okulamuza ng'ate ettaka liri mu mateeka limanyiddwa nti omuntu olina okusasula ssente bweziti. Tetubeera mu by'ettaka tusuubula ettaka. Naye leero oyinza okusuubula ettaka n'ogenda mu bannannyini ttaka ng'osuubudde era n'osasula. Naye ate era bw'obeera otunda akapolotiko k'oguze, ate era bakwagaza otwala oyo gw'oguza, ate bw'obeera omuguzi ate era bakuggyeko akasente ate nga wagendayo. Kale kibi nnyo ne twesabire bannayuganda gye tulaga. Tugenda kati mu katyabaga ak'amaanyi. Tugenda kutuuka ekiseera nga ne bwe tutudde tewakyali waffe. Tulina kufungizanga bannayuganda twerwaneko. Bwe tuteerwaneko tugenda kufuuka emmomboze mu ggwanga lyaffe Uganda. Oyanza mukulu mukyamu. Omwami w'amafuta wali ekyengera ntula kawoyale. Mbadde ntuusa okwemulugunya ku biteeso by'abatuuze bannange ebimu bye boogeddemu nga nsaba mukulu chairman atuwabule.
nze nasituka nengende omusika wa Kabuusu bamuyita Mwami Musiitwa abeera Kabuusu mu ofiisi eri walinge wa Paulo Kawanga Semwogerere awo eyamusikira ddala bamuyita Omutaka Musiitwa. Bwe natuukayo ne mugamba nti ffe tumaze emyaka 12 nga tuli ku Kawoya Lane naye muzeeyi wammwe yafa tetulabanga Balandi Road baani bannannyini ttaka mu abaana mu abaagabana. Omusika yaddamu n'aŋŋamba nti baatuwa era tuli bangi nnyo tulina ettaka ddene nnyo naye kankuwe saveya agenda akusaveeyinge nsobole okumanya ani atwala ekitundu w'oli. Ew'omusika wa Kabuusu nga gyendi bwe bampa saveya nensasula $3. Bwe bakola lipooti bagenda okutwala lipooti ku disitulikiti okunoonya ani atwala Kawoya Lane awo ng'ate tebireeta Mwami Bemba. Era ne tubuzaabuzibwa paka kati omusika wa Kabuusu n'addamu n'aŋŋamba nti linda omuntu yenna ajja okugamba nti yenna nnyini awo nti era yenna nnyini ttaka kubanga nga kyageza kugamba nti twagabana bangi naye bannaffe badda mu ttaka eritali lyabwe ne balitunda. Era okukakkana Omutaka Musiitwa ennamba nzirina saveya wa famire eyo mulina bamuyita Mwami Andrew Mayiga. Okiwulira kubanga Mwami Andrew Mwami Musiraamu omumanyi bulungi wali ewaffe ewa Nnaku naye njagala okuwulira yaŋŋamba kakati lindako Wakiso mulimu obubbi bw'ettaka bungi ne munnabazizza ne mu ttaka lya Kabuusu naddala abaana abaagabana batunda ebintu by'abannaabwe. Kaakati okukakkana ng'aŋŋamba twamala okupima nga twetala mawofisi ng'aŋŋamba kati lindako omuntu yenna najja n'akweyanjulira ati yenna nnyini awo ng'oba yenna nnyini ttaka mugambe mpa ku kyapa kyo kuteekeka mpa ku kyapa kyo ndaba oba ggwe abaana ba Kabuusu ani yaguza tumutwale w'omusika ddala eyasikira Kabuusu Omutaka Musiitwa tulyoke tumanye ani nannyini awo kuba abamu bajja ne batulima nga be bannannyini awo ate nga si be b'omukulu kyeyamaanyi. Newaddewo obutakkaanya mu baana ne tuyimiriza obusuulu naye abaatutwala tetubamanyi. Ani bwe tuyinza okuwa obusuulu tebaamutulaga. Bw'abazze singa yazze mu lukiiko naffe twandimutegedde naye tetumumanyi. Kati mbuwaani bwe mba wakuwa busuulu. Ekyokubiri demarcations ze batugamba ze baagala oba ze baatunda Bemba ayitawa buliddewo omukyala wazze okweyanjula tamanyi n'abantu bazze kulaba atyani ndabaani kyeyamaani aŋŋamba nti gundi yatwalawa ettaka lya Kabuusu ddene liva kuno Bukeerere luddawo abaana yalina bangi abikokazira banna twetaaga okutangaala amateeka ku ttaka tugamanyi. Singa bennyini nga bwe baatuyise bazze n'agamba nze nakula wano ono yeyambuza magombolola ne bajja ne bakwatagana n'abantu abatakwatagana na kika ekyo olwokuba nti wasikira ekika ekyo ne batandika okujja nga baagala kubba amataka ennaku ziro n'eddumba babadde baakagiwa ddumba ewaffe wonna bajja ne mwegendereze era kyeyamaani oyo ennaku zino yakatutaasa ne mwegendereze abantu bali wano bakayungirizi bali ku magombolola babbya amataka bamwami bo ne bagenda ne bakwatagana n'ebyalo bino ne babba amataka ku magombolola bamwami bo ne bakwatagana n'abantu ababba amataka gamu nemwegendereze bwe tunaakwata kuno ngazze okujja ku ttaka eritali lirye weetereeze
okwogera okwange kwetiko alondola okufuna ekyapa kyawo kyali kisomangidde Robert omwana wa Kabuuso yafuna olubuubuuto olwonna okujja okukka paka okudda eno waggulu era abantu abasinga obungi mu eriyayo bafuna ebyapa nga biva mu Ndidde Robert abasinga obungi waliwo omukyala ng'omu mulagi wa Mama Kulisi namufulumiza ekyapa nga kiri manya ga Ndidde Robert kati obudde bwe kyafulumiramu ekyapa kye nga kiri manya ga Ndidde Robert Ndidde Robert yajja nabakwatagana ne Mwami Bemba kutunda era bwe kyafuluma ne mugamba Mama Kulisi sooka olindeko Ndidde yatunze katulabe waji yatunze ko ye kikale era wamala Mwami Ndidde okuvaayo n'agamba naguzizza Bemba nakwata omukyala Mama Kulisi etugende wa Mwami Bemba n'amuwa ekyapa era kisoma amanya ge siwe kiri Mwami Bemba awo tebakubuzabuzawo wonna wakkanga wa Bemba tegedde era Ndidde ye yaguza Bemba ekyo wekiri kati era ogwa oli mu Mwami Bemba wa Mwami Sembya mabega waawo yakifuje Mwami Bemba era ye yakimuwadde kola saaki tekirina buzibu kati akantu katono nnyo okola bukozi saaki nolaba wootudde ate bannaye kyembasabye mufune abasaveeya emitwalo 30 omusaveeya wamala okusaveeyinga agenda kulaga jjajja ekyapa kyo watajja kukijja muki mu ngalo agenda kugala kiva wa Teyamanyamuli wakiva wa Bundi yajja kijja amanya gange ezina candidate Divine ntumiddwa simanyi oba sayiti naye abapande oba n'abatuuze mukulu wagwo agamba mbuye kamuyambe ejjangu edakiikemu yokka mpa abalala omuzindaalo awanune kuvu kamuyambeyo kubanga manyiwo we bagwa mupulirize alabika atumiddwa butungwa amanyiivu ettaka lya Kenneth Kajumba mulabe wa Mwami Kiweddemu ery'emmanga abali paati yewa Kiweddemu sayidi eno nga wa Muzeeyi Kiweddemu oyise wa St. Mark Rise of Hope kati oba Muzeeyi Kiweddemu wali ekijja kyabwe wekikoma wa Palasco okukola olubuubuuto paka okukka emmanga ku leerwe ne lutambula paka okudda ku ssomero lino baliyitaani St. Mark awo Kenneth Kajumba wakoma n'ayawukana n'ekirumbe kiri ekyebaggala ekyomumasana n'atambula n'olwo olubuubuuto lwerwe n'ajja n'alina awo wakoma awo nga Masabo awo wakoma abali mu eriyo eyo awo mukwatagane ne Kenneth Kajumba omukyala kabawe kontakiti